Akatambi akatwedize ennyo nga Bobi Wine ali mukuba push up ate nga mukyala we muyite Barbie Kyagulanyi ng'ali mu fight eruyi eri ate nga munnange omuyimbi King Saha wuuno akakasizza munnange freestyle ogenda kakasa eside eno. Ngenda kusaba video gimpe like bw'obeera nga tonnaba n'okusubscribinga nakyo kibeera kikulu nno ate wano ku Jaminat Yugi ngenda kubeera nga nkutandisa munnange ate n'akatambi k'omukulu Bobi Wine kosa ne mukyala we Barbie Kyagulanyi ate maaso wonjije n'omuyimbi King Saha. Kakati munnange enkya ya leero omukulu munnange Bobi Wine alabiddwako mu katambi ng'ali mu kuba push up ez'okumukumu muganda wange ensi etidde egambye mwana mulenzi bannange tapimika. Omukulu Bobi Wine ne mukyala we esayidi eno nga naye ali mu fight bannange ekibadde mu katambi sigenda kubeera nga nkulwisaawo tunuulira akatambi kaako. Neramuleta mama yaya mulamu leta kamera it was beautiful yali munyirivu nga mubanaga frightening ngati mysterious ate nga tategerekeka and he would show up in your life nga yarabika mu bulamu and then he would disappear ate naabula mu bwangu embuyaga maama embuyaga bwegenda anti mala nedda ebirenga bigenze tebimala ne bidda kituufu kidde ekire kidde ekire ne kikomawo lwakuba tuyinza kumanya oba kikomawo nga kyekire gwe muyaga naye nga kyekyo munnange eno famire yo munnange ate si ya muzannyo esayidi eno omukulu Bobi Wine ate ne mukyala we Barbie Kyagulanyi bwe kityo munnange ate bwe kitambudde era nga akatambi ako katredinze nnyo ate wali ku mukutu munnange ogwa TikTok kankugjeyo ku katono ate nkutegeezeko omuyimbi munnange King Saha atabukidde wali mu freestyle apanze ebigambo n'eŋŋamba ki kino wali mu freestyle jjukira nti nabadde wali munnange ate ku kilabu ye giyite wali King Sport tunuuyira akatambi ate mmale nkomewo. oyagala kuleeta buzibu obukate mu bugezigezi omakukulaba olumu tukuleke olumu tukuddemu naye jakagaza oyinza okuyita emmere kale wetuba mmere nga tubere mayunike ennyini jakagaza oyinza emmere ogenda tulaba musitekazitamu etulimu oli naye ogenda kagaza naye nga bwe kityo munnange ate bwe kitambudde making sure nti no subscribinga obeera nga tonaba video sobola ogimpya like n'okusharinga nakyo kibeera kitambwira ddala bulungi nnyo.